Abawagizi b'ekibiina kya NRM mu ggombolola y'e Nakawa bakungaanidde ku kisaawe ky'essomero lya KCCA erya Kiswa Primary School e Nakawa mwe basizinkanidde abakulembeze ba NRM abakulembeddwamu akulira okukunga obuwagizi bw'ekibiina mu ggwanga Rose Nansubuga Senninde n'abakulembeze b'ekibiina ku mitendera egy'enjawulo. Olukungaana luno lwetabiddwako ne yaliko Speaker Parliament ya East Africa Margaret Nantongoziwa n'agamba nti ekibiina kya NRM kirina okwongera amaanyi mu kukola ku nsonga zonna eziruma bannayuganda. Abaana abavubuka balina bingi bye baagala ate bye basobola. Let us recognize them and give them the programs. Abakulembeze abeetabye mu nsisinkano eno mubaddemu bakansala okuva e Nakawa, bassentebe ba NRM okuva mu ggombolola 5 ezikola disitulikiti y'e Kampala ssaako abantu ab'enjawulo abawagira ekibiina kya NRM. Tusoosowaza abantu ba opposition. Omuntu n'amala ebbanga ddene ng'avuma NRM. Nze ne mmala ebbanga ddene nga njogerera NRM. Naye bw'otuuka okugaba obwa RTC n'onoonya abadde avuma. Akulira okukunga obuwagizi bw'ekibiina kya NRM mu ggwanga Rose Nansubuga Senninde agamba nti omukulembeze w'eggwanga era ssentebe wa NRM General Yoweri Kaguta Tibihura Museveni yamukwasa obuvunaanyizibwa okuzza ekibiina kya NRM ku ntikko nga kino eky'okubasisinkana y'emu ku nkola ze basuubira okuyitamu okuzza ekibiina waggulu. Kaakati kyenva njagala okubagumya nti we have come early because this is our responsibility. Kaakati mwabe NRM, the time is now. Senninde agambye nti nga NRM bakizuula nti ensonga eyasinga okukyaya NRM mu Buganda be bantu abagenda nga bagobaganyizibwa ku ttaka olutatadde n'asuubizanga bino byonna bwe bagenda okubinogera eddagala. Abavubuka balaba nga balowooza nti gavumenti tebataddeeko mwoyo. Ate nga be basinga obungi era be basinga bwe kaba kavuyo mu kalulu be bakulembera. Bwe kaba kugenda kuwaayo kalulu bali over 80%. Ono era akukulumidde bannakibiina abagaana okwetaba mu nteekateeka zonna ezikolebwa mu kibiina nga bagamba nti tebalina transport n'abasaba okwongera amaanyi mu kuwagira ekibiina n'omutima gumu. Ate ye ssentebe w'ebyokulonda mu kibiina kya NRM mu ggwanga Dr. Tango Doi akunyiza abakulembeze mu kibiina kya NRM mu bitundu by'e Busoga bw'ababuuziza ensonga ezaaviirako omukulembeze w'ekibiina kino Yoweri Kaguta Museveni okukola obubi mu kulonda okwaggwa. Lwaki Busoga yakyuka ate imwe abandi nga ne Busoga mwalonda NRM kamuli wano nga mulonda NRM mwalonda President Museveni. Busoga kye kimu ku bitundu by'eggwanga Pulezidenti Museveni we yasinga okukola obubi ennyo mu kulonda okuwedde. Abakulembeze ba NRM mu disitulikiti y'e Kamuli bamubuulidde ensonga ezibaluma era ze balowooza okuviirako abantu okukyawa ekibiina kino. Nga ife abavubuka NRM etulekuliire osobola okusoma wamala diguri wamala masita watambula engaito sole yaawako oli kunoonya mirimu. NRM engeri gye tuli nti nifo tuli mu gavumenti tukozesa eryani lyaife twagulirira ba parliament ba member of parliament bakikuba. Abamu bagamba nti gavumenti eremereddwa okukola ku bizibu ebinyigiriza abantu b'e Busoga omuli enguudo embi, ebyobulamu ebitali ku mutindo, ensonga y'ebbeeyi y'ebikajjo kw'ossa obwavu obubayonka obutaaba. Ife abawagizi twona twena tukoma ku byoya byanswa ate nga nife abatuuza Museveni ku kyayenda. You have the right honorable Kadaga here. Kadaga right honorable aligano. You have ministers from here. You have Museveni as your president. Exactly. So what is the problem? Omukulembeze w'eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni olunaku lwajjo yakomekkereza okulambula ebitundu by'e Buddu mu kaweefube gwaliko okunyikiza enteekateeka za gavumenti n'okunyweza obuwagizi bw'ekibiina era ababirengerera ewala bagamba nti Museveni agezaako okuziba ebiraka ebyamuviirako okukola obubi mu Buganda mu kalulu ka 2021. Zubairi Luwalira ne Poliisi abirye BBS Terefayina Gambuuze. Chairperson of Parishes, stand up.